Mu ttuntu lya leero eyeegwanizibwa Pulezidenti ku tiketi ya FDC lwatandise okuyiga abalonzi mu disitulikiti y'e Mukono ne Kayunga. Ddala Mafari tumwagala ab'e Mukono tetulina bifaananyi bya muzeeyi abirekeko eno. Tukyagala twagala kukyusa emyaka 4 tetulina kye tulabye. Mbadde nkusaba omala okulayira konstitution y'eggwanga ebeere ya bwereere na buli maka gasobola okugifuna. Kakuyega we amutandikidde mu bitundu by'e Seeta era bw'atyo n'ayeekera katale k'e Kameme Valley era eno yennyamidde olw'essente z'omuwi w'omusolo ezibbibwa buli lukya. Bamaama ne bataata okola mu lutuuko osasa omusolo ogula omutego gwa sabbuuni bilibula musolo ogula sikaali ekiro bili bisatu musolo ogula omunnyu 480 muki musolo abaana abavuga epiki ezo zinywa amafuta naffe zino bwelita emu bwegenda mu piki 1500 musolo kyoba olaba omukola abali ababaliza okulya sente zammwe. Nandala agamba nti obutabalika 10 obuggweera mu buli bw'enguzi bwandibadde bweyambisibwa okukulaakulanya eggwanga. Trillioni 10 bazidde buli mwaka mumpe omukisa sikubba sente zammwe kikole ki kikome neyanza abamamu kubba sente zammwe kikole ki kikome bwetunyakomya okubba sente zaffe ekyo kikulaga eti n'emisolo gigenda kendera gimbeerawo wansi tuteeka sente mu bizinesi. Ono era talemye kwogera ku gavumenti eri mu buyinza okwefuga buli kintu mu ggwanga lino nga kino kyerekera nnyo mu ngaba y'emirimu egya gavumenti. Kati njagala kubagamba saawa zino kyolaba mu nsi yaffe eno kyoba olaba emirimu tegikyatambula ebitongole ebisinga bya sayidi emu. Olaba bano bamanelenda bava sayidi ekya ate bamanelenda bano sente bazijja zebaffe ze babba mu Uganda zebayiza omusolo zebabawo okujja okuzooza. In fact bamanelenda URA notulaga return zaabwe ziriwa bakuwa nusu 10 baagala 5 mu mwezi ate nga buli lunaku bakujjako sente. Bwogenda mu office boogera olulimi lumu. Kino kintu kibi nnyo kyoba olaba ensi yaffe baleeta mwana waani kyoba olaba emirimu tegikyatambula embeera mbi kyoba olaba obubbi bungi. Kati wano wasinzidde n'asaba abantu b'eno okumulonda abbulule ebyenfuna by'eggwanga. Tuleeta pulaani yakukyusa Uganda yaffe yakuleeta bannayuganda beeyagalira mu nsi yaabwe ng'embeera yaabwe ki ennungi. Bamaama mupole akalulu kammwe emyaka meka 5 mujja kulaba ffe tuze wano byenfuna bye twasoma byembaliriro bye twasoma ebyemisolo bye twasoma ebyekwata ku bwavu bye twasoma ate bino bye tukozeemu. N'abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku kaddi y'ekibiina ki FDC nabo basabye abantu okubalonda. Ne bansindika mu paalamenti omumaka wa paalamenti kituufu kutematema n'okukiikirira abantu n'okubateeseza naye si kyekyokka bw'osaka amataala nga bwe nagaleeta tegaaka ku luguudo era Mukono bw'oyitamu nga tekuli masannyalaze amataala ago gabeera gaaka. Bamanelenda bafuuse bamanelendazi nga ndaba nze mukulembeze avuddeyo asobola okutuusa abakyala ku ekyo kye beetaaga ate nga bino ebintu tusobola bikola na pulezidenti waffe kubanga Nandala Mafaabi ye pulezidenti yekka alina manifesito eyimiridde ekwatagana ku byenfuna. Oluvudde wano ayerekedde butereevu mu disitulikiti y'e Kayunga naye okubasaba okumulonda mu kalulu akajja. Ono aliko obubaka bwasibiridde bannayuganda nga bayingira ebikujjuko by'ennaku enkulu. For an election I want to go to be with you but I want to tell the people of Uganda this is a season where you must be careful. God is on our side. This is the birth of Jesus Christ. We must celebrate his birth and I want to ask all the Ugandans God to be with you. Enjoy your Christmas but don't overdo it. Too much of everything is very dangerous but I wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.